This is the Word of God. Obukulyanga bwe gwasuula wammese mu kita, abantu bangi nnyo ne gye buli eno abeeyimbamu ogwakabugu nga balulunkanira mu ngeri ey'obuluvu okufuna obugagga buli obw'ababijodolo okakana nga beegasse ku bibiina ebyakabenje nga Freemasons, Illuminati, Skull and Bones n'ebirala. Olunaku olwaleero tugenda okwogera ku nsonga ekwatagana n'okwegomba obugagga obuyinza okuvaamu akatyabaga nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo ekya Zabbuli essuula eya-49 olunya olw'16 paka ku lw'17 awagamba nti nno totyanga ggwe omuntu bw'agaggawala ekitiibwa eky'ennyumba ye bwe kyeyongera kubanga bw'alifa alitwala kintu ekitiibwa kye tekirika kumugoberera. Ali no muganda wange olunaku olwaleero tugenda okubeera nga tutunuulira ensonga ezo nga tubala okuva ku namba 5 paka ku namba 1. Yenze omuweereza wa Mukama Mugoya Michael wano ku Uganda TV, YouTube, Telegram, WhatsApp ne TikTok. Katutandike bwe tuti. The Word of God, number 5. Namba 5 mu bugagga obw'akatego tutaddemu ono kabaka omukazi ow'esseeba amanyiddwa nga Queen of Sheba, ono omukyala eyakyalira kabaka Sulemaani okumukema n'ebibuuzo ebizibu. Kyawandiikwa mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka essuula ey'e10 okutandikira ku lunyiriri olusooka nti awo kabaka omukazi ow'esseeba bwe yawulira ettutumo lya Sulemaani olw'erinnya lya Mukama najja okumukema n'ebibuuzo ebizibu. Najja e Yerusaalemi ng'alina abaddu bangi nnyo n'engamira ezeetisse ebyakaloosa ne zaabu nnyingi nnyo n'amayinja ag'omuwendo mungi. Bwe yajja eri Sulemaani n'ateesa nayo ebyo byonna ebyali mu mutima gwe. Kale omukazi ono ow'esseeba muganda wange bwe yatuuka ewa Sulemaani n'alyoka amukuba eriiso liri eryamuleetera okusikirizibwa ne batandikawo enkolagana eyali ey'omuggundu. Kale okwo kyekimu ku byaviirako omusajja ono okukemebwa. Essuula ey'e11 mu kitabo kino kyennyini ekya Bassekabaka ekisooka olunya olusooka lugamba nti era kabaka Sulemaani n'ayagala abakazi bangi awamu abo ab'amawanga okwo kw'otadde ne muwala wa Falaawo, abakazi ab'Omuwaabu n'abamawanga amalala abo abakyusa omutima gwe. Kale no muganda wange buli lw'obeera n'obugagga obungi manya nti essaawa yonna bakabaka abakazi ba Queen Sheba bajja kujja babukulyeko. The Word of God, number 4. Namba 4 nga twogera ku bugagga obw'akatego tutaddemu omugagga omuto ono eyajja okwebuuza eri Yesu kiki kye yali aweebuuseeko olwo alyoka asobola okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Yesu bwe yamutunuulira nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo ekya Mako essuula ey'e10 olunya olw'21. Yesu bwe yatunuulira omugagga ono omuto n'abeera nga amwagala n'amugamba nti oweebuuseeko ekintu kimu kyokka, genda otunde byonna by'oli nabyo ogabire abaavu, naawe oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Naye omugagga omuto n'atokooterera olw'ekigambo ekyo n'agenda nga anakuwadde kubanga yalina ebintu bingi. Awo Yesu ne yeetolooza amaaso n'agamba abayigirizwa be nti nga kizibu abagagga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ale no muganda wange buli mugagga mutaali eyo kitegeere nti no newankubadde ng'olina obugagga nkusaba oleme okubukozesa okulemesa okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, wabula bukozese bukusobozese okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Era ng'omugagga omuto bwe yalemererwa okugoberera Yesu bwe kikole opposite obeera omugagga omuto agenda okugoberera Yesu paka mu bulamu obutaggwaawo. The Word of God, number 3. Namba 3 nga twogera ku katego ak'obugagga tutaddemu ono omusajja omugagga omusirusiru
Omugagga ono awandiikibwako mu kitabo ekya Luka essula y'e12 okutandikira ddala ku lunyiriri olumanyiddwa nga olwa 16 paka ku lwa 21. Ono omusajja yalina amawanika mangi nga ajjuzzaamu ebyobugagga bye yali akungudde okuva mu nnimiro ze. Kale bwe yamala okubikungula n'alaba nga bingi nnyo nnyini ddala, n'alyoka amenya amasitoowa n'agaziyagaziya, era n'ayogera mu lunyiriri olw'19 ng'agamba nti, "Ndigamba emmeeme yange nti emmeeme yange, olina ebintu bingi ebiterekeddwa eby'emyaka emingi. Wumula olye, onywe, osanyuke." Naye Katonda n'amugamba nti, "Musiru ggwe, mu kiro kino emmeeme eyo banaagikuggyako. Kale ebintu by'otegese binaaba byani?" Bw'atyo bw'ali oyo eyeeterekera obugagga, so nga si mugagga eri Katonda. Olw'ekyo muganda wange gwe mwenna wenna ali eyo nga omaze okweterekera obugagga obungi ennyo wano ku nsi, naye nga tonnaba kwetegekera bugagga buli obw'obwakabaka obwa Katonda mu bulamu obutaggwaawo. Muganda wange, tunuulira omusajja ono omugagga omusirusiru, okole ekyakifuula nnenge, gwe ofuuke omugagga omugezigezi. The Word of God, number 2. Namba 2, nga twogera ku katego ak'obugagga, tutaddemu okwagala ensimbi. Kyawandiikibwa mu Timoseewo ekisooka essula ey'omukaaga olunyiriri olw'10 nti, "Kubanga okwagala ensimbi kye kikolo ky'ebibi byonna, era waliwo abantu bangi abayaayaanira ssente ne bakyamizibwa okuva mu kukkiriza, era bwe batyo ne bafumitirwa ddala n'ennaku nnyingi." Kale muganda wange, ebibi byonna by'omanyi wano ku nsi, byonna ekikolo kyabyo kiva mu kwagala nnyo ssente. Era obanga onoonya ensimbi nga ozifeffeta ebuziizi era nga zikusuza okukunadde mu kikata nga lumonde, njagala okutegeeza muganda wange nti nno ekyo kyekikolo eky'ebibi ebingi. Kale muganda wange, ng'amasannyalaze bw'ogamanyi nti nno omuzungu yakyogerako mu lunyanyimbe nti, "It is a good servant but a bad master." Esente bwe zityo muganda wange, beera nga ozikozesa okukuweereza, so si zo okukozesa ggwe okuziweereza, kubanga okwagala kwazo kujja kuleetera okufumitibwa ennaku nnyingi oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna ezo zennyini z'oyagala. Nga bwe kyawandiikibwa mu Timoseewo ekisooka essula ey'omukaaga paka ku lunyiriri olusookera ddala okutandikira ku lunyiriri olw'10. The Word of God, number 1. Namba 1, nga twogera ku katego ak'obugagga, tutaddemu Nnaabakyala ow'e Babilooni, ng'era ono y'omukulu w'abenzi. Nnaabakyala ono atudde ku mazzi amangi era nga ye yeetoolorwako obugagga bwonna bwonna obw'omu nsi, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo eky'okubikkulirwa essula ey'e18, era nga olunyiriri olw'12 lugamba nti nno, "Obuguzi obwa zaabu ne ffeeza n'amayinja ag'omuwendo ne luulu ne bafuta ennungi n'olugoye olw'effulungu ne aliiri n'olugoye olumyufu na buli muti ogw'omugavu na buli kintu eky'essanga na buli kintu eky'omuti ogw'omuwendo omungi ennyo, awamu n'ekyekikomo n'ekyekyuma n'ekyejjinja eddungi n'ebirala 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 nga bukkirira awo." Ebyo byonna byetoolozeddwa ku mukyalo ono Nnaabakyala akulira abenzi era nga bakabaka b'ensi yonna gwe basinza era nga gwe bayendako, era nga gye bagenda ne bafuna obugagga obwo obubafuula okubeera nga b'amaanyi wano mu nsi eno ey'abalamu. Ne njagala okutegeeza muganda wange nti nno okumaliriza kwa Nnaabakyala ono akulira abenzi era nga mugagga muvundu kugenda kubeera kunene nnyo, kubanga Bayibuli eyogera nti no mu kifulume Babilooni ekinene kubanga kigudde, nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kino ekimanyiddwa nga eky'okubikkulirwa essula ey'e18. Kale muganda wange, beera nga weewala obugagga buno obw'akatego obwa Nnaabakyala omwenzi. Queen This is the Word of God. Ezo ze zibadde engeri 5 ezikwata ku butego obuli mu bugagga obusikiriza. Olw'ekyo muganda wange, osaanye okubeera ng'ozeewala ogoberere eno engeri eyatulangikibwawo
Yesu Kristo ey'okugaggawaliramu nga bwe kyawandiika mu Bakolinso ekyokubiri essuula ey'omunaana olunya olw'omwenda kubanga mutegeera ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nti bwe yali omugagga naye n'afuuka omwavu ku lwammwe obwavu bwe bulyoke bubagaggawaze mmwe. N'olwekyo buli muntu yenna eyakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwe oyo ye mugagga omutuufu era gwakozesa ye yennyini okubeera ng'amuwa obugagga obutali mu mitego. N'olwekyo muganda wange obanga tomukkirizanga okubeera omulokozi w'obulamu bwe olunaku lwa leero beera ng'omusembeza mu bulamu bwo obeere nga omukkiriza mu mutima gwo omwatule nti ye Mukama era onoolokoka. This is Uganda TV for you.